mbalamusizza mwenna abalabi baffe abalungi abadde Mix Media mujye baliko gye mutuusaako engalo bambi subscribinga okone ku kade mubeere ng'ofuna obubaka bwe tuba tutaddeyo commentinga likinga sharinga era ofollowingedde Mix Media mbajjukiza gyali ya undergarments nga ayina engoye okuli knickers boxer legging gata namwe abaagala okukolamu bunyaasi obubina abulina bwe bambala ngatusangibwa ku HG 42 Kikuubo Lane ennamba ali ku 0704161632 bambi subscribinga likinga commenting era sharinge n'olwaleero mbaleetedde records ezikoleddwa omukulu Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine Principal Fada Opini Freedom Fighter The Truth Man omubanda wa Kabako wa Kabi The Ghetto President mu namba 14 mulimu likodi eno Bobi Wine His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu The Ghetto President ye musajja oba giyita embeera ya ghetto abantu abasinga obungi gye musinga okutya kyokka ate ye n'agirabamu omukisa omusajja ono okukolayo ebintu bino wammanga yakubirayo music n'asomera nayo n'akolerayo n'ebyobufuzi kuba yali mukulembeze n'akolerayo n'ebyensimbi gite economically n'abeera popularity oba muyite owetutumu mu ghetto eyo gye yabeera Bobi Wine yakulira mu mbeera embi eya ghetto zaweeka mwokya mu Kampala district ng'eno gye yava n'agenda ku ssomero gye yasomeranga era yasomanga ava mu ghetto eno yamufuula okuba omuntu ow'akabi omusajja ow'amazima omusajja omukozi omusajja omukulembeze omusajja atatya biduduma omusajja ow'amaanyi era yakolangayo emirimu gino wammanga okukwata enseenene okukuba amatoffaali okuyimba ennyimba eyo yitize ezaafubutukanga okuli akagoma kiwaanyi n'ennyimba endala nnyingi mu ghetto eno yakolayo ssente empitirivu nnyo ze yakola eyo kwe yasobolanga okufissa n'aweererako baganda be okuli Dax Vibe saako naye okusoma okutuusa we yavaamu n'afuuka omusajja ow'amaanyi mu namba 13 mulimu record Bobi Wine gye yakola endala yeeraliikiriza abantu Bobi Wine record gye yakola ono omusajja eyasoma era ng'asoma okusinziira eyo gye yava era kyasinga ku bayimbi abasatu bano wammanga okuli Chameleone Bebe Cool Gravity Kenzo n'abayimbi abalala bangi nnyo abeefuula nti bo bannamba 3 oba be banene b'eggwanga Principal alina diploma mu MDD kiyite Music Dance and Drama ng'agifuna mu 2003 ku Makerere University alina degree mu mateeka ng'eno yagifuna mu 2016 ku International University of East Africa weekansanga mwenna mukimanyi Dr. Louis Rubongoya oyo musomesa we era yasomesa Principal abasinga obungi mubadde temukimanyi His Excellency Bobi Wine obudde buno ali kumaliriza master degree ye mu by'amateeka ey'obweru w'eggwanga era obudde bwonna mulinda akakoofiira abasinga obungi mujja kwebuuza omwami ono yasoma ddi ebiwandiiko oba ebitabo abirina yasomeranga ddala ffenna tugenze tukitegeera nti buno obudde ebintu bya .com osobola okubeera ewaka naye ng'osoma online naye ye bino byonna bigenze okubaawo nga yatandika dda okusoma era babaddeyo nga mumukubamu ebituli mwerimba muli kugwa mmwe n'abalala nammwe mutulage ebyammwe abayita abanene Bobi Wine takomye ku kusoma yeka aweeredde abaana ab'enjawulo okuli oluusi abaana b'abasibe abo ng'abawaayo ku bitabo ng'abawayo ne ku busukulu fees naye kennyininyini asomesezza abaana okuli ba Shalom ba Kampala n'abaana be n'omukyala gw'ayina ewaka ne yasomera ddala kuba ayina degree ne masters degree mu human rights yagifunira awo wabweru w'eggwanga saako ne baasikaali be bonna baasoma abayimbi abalala mwe muli kuki mu namba 12 mulimu Ghetto President ono wasingira okwewuunyisa abantu ne bannabyabufuzi ono ssaabakunzi okugeza mu bivvulu emisomo emisinde ebyobufuzi Bobi Wine ye musajja asobola okuba nga agenda mu kibuga okuva ewuwe Magere wontu osobola otambulira essaawa ng'emu ye n'atambulirawo essaawa nga 8 kuba abantu babeera bangi nga bamulindiridde ku kubo eyo likodi kaagirina omuntu ayinza okuba nga alina likodi eyo ayinza okuba ye Ssaabasajja Kabaka Bobi Wine yakwata ekyokubumba nabyabufuzi ne mu bayimbi Bobi Wine wakeera ku makya n'agamba ngenda mu kibuga muganda wange kiyitirirwa wagamba nti abantu bannaye mweyiweyo mu kivvulu omusajja ono omunyenyeza omutwe abantu babeera bangi mujjukira ekivvulu ekibadde ku Hotel African ekya King Saha omuntu yali muyitirivu saako ne wafefe Busi ono ayagalwa nnyo abantu wagamba nti mubeereeyo abantu babeerayo Bobi Wine mu kukunga abantu ye nnamba emu wabweru w'eggwanga ne wane waffe waba anaatambula poliisi n'amagye bimweraliikirira kuba abantu babeera bangi ku kubo konvoyi za poliisi zonna zivaayo konvoyi okuli ez'emmotoka pikipiki emmotoka ezo ziviirayo ddala kyokka ekyewuunyisa talina n'omuggwa w'amafuta olw'omukwano gw'alina basalawo bakuŋŋaane likodi eyo 11 mu music naye akoleddeyo ddala likodi eziwerera ddala buli sekita agiyimbyeko okuli ebyobulamu yayimba oluyimba lwa COVID-19 lwe luyimba olumu olwa
basinga. Kadingo bannaye mubeere bayonjo, oluyimba olwo sekita yajimbirako ddala. Mu revolution mu bintu bino ebyokununula eggwanga ennyimba aziyimbye. Tujjukira oluyimba lwa tuliyambala engule, Nalumansi yalukuba nga lulina gye lutunula, Time Bomb, Obululu, Afande, Kasukaali, Freedom n'Akatengo. Ennyimba za laavu nazo tezimutumiddwa mwana, okuli Kiggwa leero, Abalungi balumya, Sweet, Kyalenga. Bobi Wine ye ne ba Enemy nabo teyabeerabira, yabayimbira Wendi, Nazagwaki, Akalimu n'ennyimba endala nnyingi nnyo. Enguzi naye agikoonyeeko, agikubyemu tune. Time Bomb ebyensoma yabiyimbirako ddala, okuli oluyimba lwa Caroline. Principal ye muyimbi eyavaayo n'akuba tumukyala Jennifer Musisi, Ssenkulu w'ekibuga Kampala oba muyito wa KCCA, oluvannyuma lw'okumumenyera obuyumba bwe obumanyiddwa nga bukonteyina mu kibuga Kampala, n'avaayo n'amukubamu hit, ate yiiti eno n'ekwatayo. Buli muntu n'agamba wama watuyimbidde oluyimba. Ekyanjawulo kye yakola mukyala Jennifer Musisi n'ayita Bobi Wine nga ye muyimbi agenda okuggala ekivvulu ekyo, n'amusasula ssente empitirivu nnyo, n'ajja n'ayimba ku kivvulu kino ekyali ekya KCCA. Ekivvulu ekyo kyavaawo naye nga mukyala Jennifer Musisi yakiteekangamu amaanyi. Bobi Wine ye muyimbi asinga okuyimba ennyimba ezisomesa, buli sekita yonna agezezzaako okikola, n'abayimbi abasinga obungi bo si bye baliko. Bobi Wine alina alubamu 40, alina ennyimba ezisukka mu 400 ate nga ziwangudde awaadi eziwerera ddala okuli Zikyalenga, Zikiwaanyi, Zitugambire ku Jennifer mu awards ez'enjawulo. Mu namba 10 mulimu Fada Principal His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ye musajja atayagala kulya nguzi, era wakitegerera nti olidde enguzi akwata ku nkoona. Abantu bangi muvuddeyo ne mwekenneenya oba ne mulaba yavaayo n'agamba Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, ssebo weetonde. Abantu bangi bamuvuddemu olw'okuba bamutegedde nti ye takolagana muntu alya nguzi. Abantu bangi abamwabulidde oba basezeewo n'agamba abo bagende, okuli Bashiru, Kazibe Bashiru, Bakagabo n'abantu abalala bangi. Era yavaayo n'agamba Mwami Mpuuga akasimbi ke wakwata akabike miliyoni 5, tubadde tukusaba okazzeeyo oba ogye weetonde. Temumbuuza biki ebyaddirira nammwe mubiraba. Omusajja ono ayagala nnyo okulaga accountability mu bintu by'abaakola, era abantu abasinga obungi mukitegeera n'oyabeereranga mu Firebase yali muntu y'omu nga olina okumulaga accountability. Era mmwe abaddeyo ne muwoza omusajja oyo, omusajja ono kyakola akitegeera. Kyovulaba akyakwataga nnyanja gangi aganene agalidde ssente y'omubi w'omusolo. Principal ssente aziteeka nnyo mu bintu ebikulaakulanya eggwanga, mu byobulamu, mu byentambula n'ebyo ebyenfuna. So si ye muntu addaawo ne yeejajjaata ne yeejalabya, ayagala nnyo ebintu ebikulaakulanya eggwanga, era awaadi agiwangulidde ddala. Mu namba 9 Bobi Wine yamenya likodi nga Munnayuganda omuyimbi, omuntu asinze okuyimba ennyimba esinze okuba ennungi, ng'omuyimbi omuto eyazimba ennyumba galikoleka ne zi flat eziwerera ddala nga 3 n'omusobyo nga ziri mu bitundu ebyenjawulo okuli Kamoocha ne Bukoto. Bobi Wine ku myaka 23 yasobola okuzimba ennyumba ye ey'emagere n'agulamu ettaka, ennyumba eno kwetudde nga yiika zisuka mu yiika 10 n'okugenda waggulu. Ennyumba eno eriko ekibira, eriko waalimira ne waalundira, eriko ekisaawe kya basketball, ekya volleyball, naawe wennyini waasambira omupiira. Ye Mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu ennyumba ye kwetudde. Ennyumba eno eriko press room oba wantu wakolera wasinkanira ab'amawulire mu nnyumba ne wabweru mu compound awo. Eriko ennimiro waalimira ne waalundira ennyumba eno. Ekyenjawulo ennyumba eno kyerina oba naye ennyini likodi gye yakola, ye muyimbi oba munnabyabufuzi bambasada ba UN abasalawo okujja ewuwe okumukyalira, ye Mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu. Mu namba 8 Principal ye munnabyabufuzi asinga okuba nettumu mu baana, mu bavubuka, abakyala, abasajja saako n'abantu abalala. Newe yali ng'akyali MP wa Kyaddondo East, Omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ye President omulonde abantu abasinga obungi gwe bamanyi. Singa Bobi Wine aba agenda okutambula wamma kiyitirira n'agamba nti agenda kubalaale, ye muntu asinga okuŋŋaanya abantu mu buli mbeera, mu makubo ne ku bizimbe. Waba agenda kola zi press conference, singa aba anaagenda okusaba akalulu, wamma ggwe kiyitirira. Mujjukira mwenna abaali eyo mu Arua, mujjukira mwenna ekibadde Kamuli, e Masaka, e Luuka, e Jjinja, ye muntu asinga okwagalwa abantu. Principal kyasinga ku bannabyabufuzi abalala oba ne ku bayimbi abeeyita nti banene, ayogeza mazima mu bintu by'aba agenda okola, era akubuulira nti okutte wano naye ekintu kiri bweki ne bwekiri. Bobi Wine alina likodi nga zino azirina eka. Ye musajja ateerya ntama, ye musajja asinga okulwanyisa abalabe be okuli abayimbi ne bannabyabufuzi. Singa gwe obeera osazeewo okumulumba nga takuddamu, akuleka ku bulutiiki. Abantu bangi basazeewo nnyo ne bavayo ne bamulumba
n'ennyumba ne bamaliriza bakaaba era yakuba n'akayimba nti nze buli annemesa amala n'empowa siina budde bwabo bampalampa guno omuziki twagusangawo. Yavaamu n'abakubamu ntuni omusajja ono. Abantu bangi bagezezzaako kumuwula n'okuli ba Ronald Mayinja bafulu figa na kakati bakyamwogolera babasajja mivule babujingo bagashumba ne bonna bawanika. Alina n'omuyimbi omwe yavayo n'akaaba n'amuleka ku bulutiki n'agamba gwe sijja kuteekako ngalo zange. Bobi Wine abantu bangi bavuddeyo nga bamulwanyisa okuli bannabyabufuzi n'abantu abambulijjo ne bamaliriza abawangudde. Ekisooka asirika yagamba ebitalina makulu tabiwa nnyo makulu tabiwa nnyo budde. Bobi Wine wakuwandako eddusu omanya public ensi yonna egenda kukiririzaamu egenda kwagala. Abayimbi bangi bavuddeyo bawanzeeko eddusu ne bambi abasinga obungi ne bamuyiwayo n'ekimuleka ng'asigala okubanga musajja w'amaanyi. Mu nnamba 6 mu bayimbi b'e Uganda abasatu okuli Chameleone, Bebe Cool, Bobi Wine yekka eyali akoze embaga n'awangala ne mukazi we ebbanga eddene. Yagenda okola embaga ng'awangadde ne mukyala we Babi emyaka 10 egisoba weddu. Owa Bebe Cool ye yanoba n'akubawo n'akayimba nti agenze. Owa Chameleone buno obudde Danera wasinkana Chameleone ekikono ekijulako aba buno obudde nammwe mumanyi ekiriyo. Naye Bobi yasalawo n'awasa Maama Solo abangi gwe bayita Maama Kampala era embaga eno Ssaabasumba Kizito Lwanga ye yabagata. Bobi Wine yakola embaga kwe yayitira abanene okuli Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka teyasobola kubaawo olw'ensonga yali atambuddemu n'asindika Maama Nnaabagereka yali wakubaawo naye ng'ali ku mirimu emitongole okuli ba Vice President okuli Gilbert Bukenya baminisita okuva mu gavumenti ey'owakati n'ey'Emmengo bonna baaliwo. Bishop ne ba Bishop Bafaaza bonna beetaba ku mukolo. Abayimbi bonna baaliwo wabulika abalangira n'abambejja. Embaga eno ya Bobi Wine ne Babi yamala omwezi mulamba ng'eragibwa ku mativi ag'enjawulo agaliwo amanene ago. Ebiseera ebyo ze kuli Zen TV zibukedde, Zen BS ne TV endala nnyingi nnyo n'empapula z'amawulire nga babeera bamuwandiikako. Ye muyimbi yekka yali atambuliddeko ku mbalaasi ng'eyita mu kibuga bambulireyo omuyimbi omulala. Ye muyimbi eyakwasa jaamu okuva mu Kampala okutuuka we yali agenda ku Africana nga jaamu muyitirive wantu w'otambulira essaawa emu otambulirawo essaawa 5. Bobi Wine ye muyimbi yasookera ddala. Bobi Wine ye muyimbi eyasooka okuyimbira mukazi we oluyimba olw'embaga. Abayimbi abalala bonna bazze bakopa kikope. Oluyimba luno luyitibwa For Better For Worse era nga yaluyimbira Babi. Buli muyimbi omunene yayimba ku mbaga eno okuli ba Chameleone, ba Juliana, ba Silver Kyagulanyi n'abayimbi abalala bangi sako n'abo abayimbi abato. Principal ye muyimbi alina omukyala eyasooka okwekuba ttatu mugongo gwe. Abayimbi abalala bonna bazze bagoberera bugoberezi era nga Babi ne Bobi bamaze emyaka egisuka mu 2 n'okugenda waggulu. Mu nnamba 5 likodi Bobi Wine gye yakola. Bobi Wine yamenya likodi nga munnabyabufuzi omuyimbi n'omulwanyirizi lw'eddembe ly'obuntu era awangudde awaadi eziwerera ddala. Ngenda kuwaako ntonotono. Awangudde awaadi ya Frederick Naoma 2019 African Freedom Award, Bobi Wine Documentary Award geno yavuganya ne Papa, Human Rights in Africa Lifetime Achievement Award geno nayo yagiwangulira ddala. Awangudde award mu music okuli 2007 Kiwanyi Best Afro Song, 2006 Artist of the Year, 2016 Best Afro Single award aziwangudde. Pama Award Artist of the Year ne award endala nnyingi nnyo zasobodde okuwangula. Mu nnamba 4 Bobi Wine ku myaka 17 yali avuga emmotoka ensajja ddala. Emmotoka zino kwaliko Escalade, kwaliko Tundula UAT eyo bagikwatira eyo mu Arua ng'agenda okunoonyeza mwami Asumani baswalirwa akalulu bwe bagambira nti yakuba emmotoka ya President, Benz, Jeep, Prado n'emmotoka endala nnyingi nnyo zazze avuga. Escalade eno yaliko ebigambo ebiyitibwa Ghetto President ng'era yagigula ssente empitirivu ddala. Bobi Wine ye muyimbi wana Uganda eyasooka okuvuga emmotoka eya Bulletproof ng'eno yagigula ku ssente ze. Abala abantu bangi baddewo ne bagamba bamuwampe mulimba mweriko muswadde bantu mmwe. Emmotoka eno teyitamu kikompola wadde essasi. Bebe Cool ogirina, Alien Skin ogirina. Omwami yavayo n'agamba mbu yagiguze yali Edrisa Musuuza ne tetwagikebera oba yali Bulletproof ng'eno musaayi mulongooseemu wamme emmotoka eno. Emmotoka eno y'amaanyi ddala era abantu abasinga obungi bagirengerera eri ne bagitegeera. Abaana bangi baatera nnyo ogikuba ebigaale bye baalinga balina ebitunda ebikajjo ne ku magaali ne bagiwandiikako ne ku pikipiki. Kuba emmotoka eno ogirengere n'ogamba maama nnyabo UBJ 667 ng'eri mu kika kya Land Cruiser V8 yalina Tundula UAT eno bagikwatira eyo mu Arua eri ku poliisi eyo gye baagiteeka naye tagifaako nnyo. Ye mwana mulenzi Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagikwata ali
yali mu kunoonyeza mwami basaalirwa akalulu naye kyokka teyamala n'amwegaana kyokka nti yavayo nannyo namuwagira. Bobi Wine alina emmotoka nnyingi ddala okuli zi TX, zi Prado, UAY gy'anoonyezaamu akalulu, Jeep, Range Rover n'emmotoka endala nnyingi nnyo. Sijja bba wa nnamba zaazo naye nga nzirina. Principal mu kutondawo emirimu muganda wange yeekansa. Ono abayimbi bangi nnyo baakuteko nga batondeddewo emirimu n'abaana bangi nnyo abaggeta abali eyo ng'asalawo okubatonderawo emirimu ne we yali tannaba kujja mu bukulembeze. Mu ghetto Bobi Wine yayigiriza nnyo abaana okukola emirimu egy'emikono okuli abakyala, abavubuka n'abakadde. Mu mirimu gye yabayigirizanga mulimu okusiikanga capati era nga abavubuka abangi abasinga obungi aba Capital ne batandikawo. Yateekawo emidaala egy'enjawulo mu kibuga Kampala nga gitunda ebintu eby'enjawulo. Boda babeera ddala ne bavuga okukola n'okutunga engatto abo abaana abali mu ghetto n'abo abatali mu ghetto ng'aleeta abantu bangi nnyo ne bayigiriza abaana okuwumba n'okusiiga ebifaananyi omulimu ogusinga okukolebwa ennyo mu ghetto naye bagongeramu science ne tekinologiya. Okukola omubiri oba okuuma omubiri n'ateekawo zijimu eziyigiriza abaana ba ghetto okukola omubiri gubeere nga mulamu eri mu mijiji emito. Studio zo yazizimbira ddala abaana basobole okuyimba kuba abantu bangi abavudde mu ghetto nga tubalabyeko nga bayimba okuli Zex Inch 10 birangirangi n'abayimbi abalala bangi nnyo okuli ba Dax Vibe. Yazimba zi studio nnyingi nnyo abaana ze beeyagalirangamu. Bobi Wine yayamba abaana bangi ab'oku nguudo n'abo abatali ba ku nguudo ng'abawaka Capital ne mutondawo emirimu ne mumuwangayo akasente akatonotono ssaako ne boda ze yawanga abaana okusalawo okuvuga buli lunaku oba buli wiiki n'oleetayo akasente akatinitini. Eyo likodi yagirina yekka mu bayimbi abeeyita abanene ne mu bannabyabufuzi naye nga ye yasooka ogirengerera ewala kuba ye yaliko pulezidenti wa ghetto. Principal mu byobufuzi ye muyimbi yasooka okusitula ba ambassador n'abakungu abamu mu United Nation oba kiyite UN ne bagenda ewuwe abamu ne bajjako ne ku kitebe kyawo. Ono omuntu yali ekikola yali Dr. Kizza Besigye n'ate bo bagenda ku kitebe ye Bobi Wine bamulumba wakaawe we bayogerera ensonga. Eyo likodi agirina ate era likodi agirina ne mu bayimbi tali muyimbi n'omu yali akikozeeko taliiyo. Bobi Wine bajja ku kitebe ekavulaawo ne boogerezeganya ye bajja ku kitebe ne bagenda ewuwe n'ayogera. Eyo likodi yagikola nga ye Principal. Likodi esookera ddala eno y'amaanyi. Bobi Wine ye Wakabaka takonkona ekintu kimu ekimutwala ewa Kabaka lwa linnya lye lyetuuma omubanda wa Kabaka mu lubiri takonkona. Ewa Ssaabasajja wagamba bugambi nti ndi mubanda wa Kabaka bagamba bugambi muguleewo. Yali ali ku mipiira gy'amasaza Ssaabasajja Kabaka n'asiima n'agamba mbadde nsaba mutere Bobi Wine ajja mbuuzeeko. Ffenna akafaananyi twakalaba abantu abamu ne mutwe ne gibaluma abeeyita abanene omutwe ne gubabobba banabe abamu omutwe ne gubabobba n'abamu baakiraba bulala abakulembeze abamu. Oye mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Records zayina n'egizze gimutambulirako. Bobi Wine ye muyimbi eyali awandiikidde Kabaka akayimba era ne kafuluma. Mujjukira oluyimba lwa nnyimbira Kabaka wange Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuula wansi n'ayiya akayimba kano era akayimba katambulira ddala awaadi kazirira ddala. Bobi Wine ye musajja asinga okwagala obwakabaka. Tuvuddeyo mirundi mingi nnyo nga tumulaba ku misinde akunga abantu badduke tayutumidde mwana ekirumba Obuganda naye kimulumira wamu era ovaayo ng'olaba owaba akuweerawo level. Principal yakubira Kabaka akayimba ke bayita nnyimbira Kabaka wange era Ssaabasajja Kabaka akayimba kano akanyumira nnyo nga woowulira era ye yeeyita mubanda wa Kabaka. Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu afubye nnyo okuyigiriza Obuganda n'okusomesa Abaganda n'okubajjukiza tubeere wamu tuzanye ebyobufuzi ebyowamu tugaane kwawula ya bulamu bwa Kabaka era abantu abavayo banyi nti yalumba obw'Obuganda Mukama Katonda abasaasire muli kiraba. Sigenda sukka wanamanya n'eddoboozi Uncle Seeki President Masaka City. Subscribinga, likinga, commentinga, subscribinga era ofollowinge mubeere bulungi mweraba.